Yo, this is Rampant Killer already, the Bulambalamba mugibaleko gyonna gye mutuusizzaako engalo eyo gye musinzidde ngina kwegata entandika n'omuto amanyiddwa nga Baby Alteza. Ono nno nga abadde yeegumbulidde omuze ogw'okuliisibwa yogurt ow'ekika kya Jessa okuva mu buli ango, buli flavour, buli kala. Kino nno kiviiriddeko ba tiktokers bangi okuba nga ate batandika okumusabira kampuni ya Jessa ebire ng'ate munange emulabawo obaoliawo asobole okuba nga afuuka ambasada waayo. Weewaawo awo okusaba kwabwe kugenze maaso kubanga ate kuyitamu ka pressure kagetinze wasa aba Jessa bwe batyo ne basaba abantu bano babeere bakkakkamu bagumiikiriza basobole okuba nga ate basisinkana bazadde b'omwana ono batule ku mmeeza bakkanye omwana oba oliawo bwa ambasada binaakola ki bunaamuweebwa. Naye nga kankutuseeko abamu ku bo abagenze maaso okuba nga ate basitula amaloboozi gaabwe ku lw'omwana ono asobole okuba nga ate yeewangulira akalimu ako. Bannanga aba Jessa billboard yiino muneekwasa ki? Omwana anywedde buli kika kya yogati wa Jessa bambi tubeegayiridde ku lwa Baby Alteza. Anywedde owa vanilla, anywedde obujiiko wabuteeka ebbali wakwasaamu engalo. Kati omanyi ono omwana ye waffe ano ffe bamaama be ku mutaala guno era ffe tumukubira omulanga aba Jessa. But you guys ne batuwa wa brand ambassador fe ba team Baby Alteza nge Jessa nesima negati no mwe ba team Baby Alteza tugenda kola billboard mu Kampala ekifaananyi kibeere nga kinene bwe kiti ku billboard nga kiranga Jessa nenga kuliko Baby Alteza kifaananyi kikyo oyagala tukozese waggulu awo genda mu bifaananyi byolaba byentadde waggulu londamu ekifaananyi number 1 number 2 number 3 number 4 kifaananyi kikyo oyagala tukozese fe ba team Baby Alteza bw'oba okikkiriza nti Baby Alteza oba kale oba nga nawe weegasse nange abasaba Baby Alteza abeere brand ambassador wa Jessa repostinga commenting ogambe I'm with you pui utagende Baby Alteza. Baby Alteza ye mwana akyasinze okulanga yogati wa Jessa atukkirize katugaane. Baby Alteza bamulabemu kampuni ya Jessa magala kutulaba kimafiya tugenda kubawa ennaku nnya omwana omate munaba kumulaba kumuba brand ambassador oba kumusiima tugenda kutema omugambo ku kampuni yammwe omugenda okukimanya nti TikTok kati yefugawa neggwanga information yeva waneeno Baby mumulabemu nga tetunaba kusimbula gano gakangwa matu tambuza video lwaki aba Jessa up to now temunakuwata endorsement ne mugiwa omwana ono Baby Alteza question olaba wano tufosinga relationship nekola ate olwo just endorsement tetwagala kintu kirala kyonna twagala endorsement y'omwana ono omwana nanywa omukebe gwa Jessa ogusooka nanywa ogwokubiri nanywa strawberry nanywa vanilla mwe abatakimanyi nti mama w'omwana ono yamufaako ng'akyali muto n'amutulekera omwana ne yeemetta yogati buli lunaku n'amufuula emmere ne tubataginga ne tubakubira n'amasimu temwagala muwa kalango mweyita ki ne mukwata obulango ne mumuwa bali simanyi abaana b'abanene nga lwe banywa yogati lwe lunaku lwe bakuba akalango omwana yogati yamufuula mmere mugenda tulaba kimafiya by'amaanyi bwe mutawa mwana ono endorsement tugenda mugulya yogati omulala ate si ananywa mado oyo tuzanyirako. What is this? Lwaki temunnawa mwana ono ebifaananyi by'omwana ono ebiri ku internet bibafaananira bitya nga biri ku billboard? Twagala bifaananyi bya Baby Alteza nga biri ku billboard nga mumuwadde endorsement omwana afune ez'amata omwana afune eza pampa omwana afune ez'okusoma byo anatera okusoma omwana star bafudde star badde sitamanyi nayo gati oyo. Mu mbeera eyo nalabyeyo ababuuza ku maama w'omwana oyo. Maama w'omwana oyo yoyo mu kifaananyi baali ku mikolo gya kukyala naye nga yava mu bulamu bw'ensi eno yasiye mukyala yali amanyiddwa nga Maria. Yafa nga Baby oyo yakazaalibwa ng'akyali muto nnyonyo nga bw'okiwulira era nga kati yasigala mu mikono gya taata yalabirira. So
bwe bityo biyimiridde naye nga Jessa yeebale nnyo yeebalire ddala po aba TikTok baatusuubiza nti bajja kuforcinga buli kimu okuviira ddala ku relationship buli kye balaba nti kiteekeddwa okubeera bo bagamba nti kijja kubanga ate kikola kibeera. Okwongereza ku challenge ya mwana muwala gye yakola amanyiddwa nga Brown Sugar eya Life is so private. Mwana muwala amanyiddwa nga Vivian Tendo bw'atyo naye yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate agituulamu n'agamba nti tewali amanyi nti munnange ali very shy era ali eyo struggling na social anxiety. Omukyalo oyo gwe mulaba muyimbi ayimirira ne mu lujjudde lw'abantu n'ayimba naye yatugambye nti ayina ensonyi nnyingi era okuyimirira mu maaso gammwe akuŋŋaanya obuvumu buyitirivu mutalabangako. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Bad Black jjukira yatugamba nti olubuto lwasitudde lw'abaana baki balongo kakati mu mbeera efaananako bw'etyo yavuddeyo n'agamba nti bannange sometimes si buli omu nti asobola okukubeererawo naye omuntu waaba akubeereddewo naddala nga mwami wo bambi omuntu oyo omwebazangako era yeebazizza mwana mulenzi amanyiddwa nga Panda Asha oba okitegeera ndowooza mu birabye wali tulaba Masolo Queen akaaba Alien Skin yamubeererawo naye eruuyi eno yasiimye naga nti munnange taata kola ki weebale si byangu ate nga ye Adija Kigozi ali mu kuttunka ne ba social media indoze abamutegezezza nti ye ne Walukaga Mathias bekwasaganya mama nyabo mwana yamwanukudde ekigambo ekinene bw'oba osobola okukanula bulungi amaaso osobola okyesomera ku screen sijja kubanga ate nkikusomera so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Daudi Mugema eyali yakavettaki n'atutottolera biki ebyaliyo naddala ku mukulu amanyiddwa nga Fred Kajibirumbuye bw'atyo nno yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti bye yali ayitamu byonna byali bisinziira ku mukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga Mbunga amuloga oba yategeera atya kubanga mulokole ate anyway naye nga ye bw'atyo bwe yategeezezza nti omwana ow'akasimba munnange yali amuloga. Olunaku olwaleero gubadde mukolo gw'amatikkira ku Uganda Aviation Academy. Yes, era ng'omukolo guno bagukwasaganyiriza ku hotel emu ennene ennyo mu kibuga Kampala esaidi zaabwe Kololao emanyiddwa nga abamu bagiyita Protea abandi bagiyita Prote, so it depends ku ggwe bw'oba okisomye. Naye nga omukolo guno omukyala amanyiddwa nga Zara Toto y'omu ku abo abalabiddwako nga batikkirwa so nga ate n'omukyala amanyiddwa nga Shira Price alabiddwako nga naye munnange mwali mwabo era nga tutegeezeddwako nti agenda beera flight attendant. Bangi bavuddeyo kubanga ate bayozayoza 1 kg mama Black Man ngera bw'okimanyi naye ate mulimu abalaze nti ekifo ekyo tekimugwanidde. Omwana avuddeyo n'agamba nti nze nzize mu mirembe mwe mumanyi kye munaalowooza naye ekyamazima kiri nti kino ekifo Shira Price takigwanidde tasaana kubeera flight attendant okubeera honest. Ekisookera ddala yeefumitafumita kyakubiri yeeyerusa yakwata mu bizigo ate byeyerusa ebitakwatagana. Ekyokusatu si mulungi ate nga guno omulimu gusaana balungi. Mama nyabo tufudde ffe bw'atyo bw'agenze mu maaso okubanga ate ayogera ku munne. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Makona yazzeemu okubanga akoona nga bw'omanyi puroguramu ye bw'etambula oluvannyuma lw'abangi okubaga ate balabye Jayden oluli balowooza Makona yagobeddwa naye nga munnange Makona yali akyaliyo nnyonyi ddala era nga yazzeemu okulabikako nga ali mu kuinterviewinga omukyala amanyiddwa nga Flona. Yes, ono nno omukyala muyimbi abamu balaba mwebuuza yaani yayimba biki mugende ku YouTube muteekemu Flona Music mujja kumulaba. Munnange omukyalo ono yakyaziddwa Makona era bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate amulumiriza okwebaka ne ba Sugar Daddy abamutayimuzingamu emyaka gijo asobole okubanga ate afuna akasente kateeka mu music we. Kino nno ng'omukyalo ono kyamugye mu mbeera n'atabuka n'amugamba nti naye ggwe nga bazadde bange bali ku TV balaba ng'abantu bange mikwano gyange bonna batudde balaba ompisaamu otya bw'otya amaaso oyinza otya okuntyoboola naye bannange n'atabuka. Abaana abamu ne bamubuuza kyemugamba temumanyi nti Makona byebyo byababuuza lwaki mugendangayo ku puroguramu ze kubanga mulabidde ku balala mulaba ekyakoze Lwasa mwalaba kyeyakola Luwemba kaakati ate nammwe musituka mugendayo ki kyemuba musuubira. Naye nga ye obukulu amanyiddwa nga Dr. Gordon A.K.S. Magonja
Nsonga yavudde nagina maso kubanga ate amutegeeza nti mukwano zino interviews okola bwe bali nnyo balidde naye tulatereko ku Alien Skin naye obimubuuzeeko ate nga mukadde ke kamu Makona yayongedde okulumya abatamwagala mbu oluvannyuma lw'okubanga yafunye ekibeedi okuva ewansani ati jjukira baamulabisa mu katambi kali akasakyoletera ku mikutu migetta bantu nga mukwano wasula wakwasa ki wakwasa ennaku naye akatambi ako kamuleetedde ekitanda Mukuru Makona maximum respect siima nnyo kyokola nokyaza baserebu nobakubaza intros lyenkambwe nobaswaza paka kasembeddeyo ddala ensi neekuba enduulu era nsiima bitunyumira nembadde nsaba Mukuru Makona okyaleko kufangoni ng'eggaali yonna etuddaawo otuuze kimenke wakati awo Alien Skin Badman olyoka omuswaze wamma tukulabe program enyume ng'eggaali yonna eri awo oli mu fangoni mu geeti olyoka oswaze byoswaza abalala nga bw'obaswaza taata internet esirise nnyo ntaka tufune ku ssanyu internet etamukemuko please genda ku fangoni oswaze kuba gwoswaza Makona bambi nkwegayidde mukama wange Makona kitukolere kinkolere nganze muganda wo Makona na Uganda mulabye ennaku nenaye benalaba nga banzijogera naye bw'otunulako bw'oti mugundi zaabwe mu profile picture ne video zaabwe nga bamu bali mu kyalo basobola kuttaka wali abamu kati njagala mbabuulire kati kimbabuulire kensoke mbalangire abamu basobola mu buddeeka yes olabona sobolete disco eriwa omanyi kamange kakati engeri gyompadde dinamukato naye banna mukamange jamu naawe nkuyigirizeyo bu stroke kairaka mukamange jamu naawe abanako ke mufe nabo ate mulowooza ayamwe Richi ayame Blessed ebyama yavuddeyo n'abyogera munnange ebyama by'abayimbi yagambye nti abayimbi abakyala abasinga okutuuka w'abaatuse vita yennyini ffe twabonaabona n'endongo ffe twakolera obwerere ate twazinwa nkiddemu amagezi gajje buli muyimbi gw'olaba omuwala waali tomanyi bantu bamwe baseeko kutuuka waali ndi open sinonya mikwano oli waddembe okumbulookinga kyenjogerako nkinako obukakafera nkyekakasa kyekyatulumya okuyimba ffe abamu mwegomba abaana abo ne mubalaba mu kkubo abaana abo bazina okuva mu studio bapolodusa tebalidde baana byeyana kyovala emirundi egisinga bakola na kiro time amwayo akiro bapolodusa balidde abaana b'abendi buli muwala gwolaba awo buli muwala gwolaba omuyimbi tomanyi misoboko gyakamuyingira lwaluyimba just the one thing alabe nga luyitawo byembagamba mbirinako obukakafu mbirinako obujulizi kabeerani kakira muntu okuva kuba omanyi bato mbimanyi ate ngambye kakasa ne batakoma okwo n'omala zinwa producer n'obusente n'abutwala nakolera oluyimba n'alukuwa n'akufuukira ekizibu bwe bakuwa oluyimba n'onoonya agenda dukola video oyo naye najjako eyiye mujaamu agenda okukola video amala okujjako eyiye nawe nesente n'ozimuwa n'akola video n'akuwa CD n'oba ne CD n'onoonya abagenda ozitambuza mu buli
Embeera ey'okusika omuguwa sinaya kusika muguwa kubanga ndowooza Chumi yasika yekka bw'oba okyetegereza obulungi. Yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate akaabamwawo agamba ayagala Spice Diana amuliirire ensimbi eziwerako ddala miliyoni 30. Oluyimba Spice Diana yeebbaatako lwebbaate yalwetekako bwetesi mbunamuyita bwisi nti oluyimba lukoze ki luwedde jangu oteekemu eddoboozi Chumi nga Chumi tatudde ku mmeeza kuteesa nabo naye nga obutambi bwe bwavuddeyo dda obw'enjawulo. Chumi agamba tasabangako Spice Diana kolabo naye ate waliwo akatambi ng'agamba nti kasita ayimbako ne Spice Diana ne King Saha ajja kuba akimaze mu bulamu bw'ensi eno. Agamba nti Spice Diana tamuwangako ku ssente ate waliwo akatambi akatambula nga kalaga Spice Diana ng'akola ki amuwa ku ssente kwegamba ebigambo bye atuuse okukola ki okubyeriira naye nga bo bangi bavuddeyo kubanga ate bamugamba naye Chumi wayekeza walumye engalo eziyinza okuba nga tezikuliisa ekyokubirowooza. Waliwo omuyimbi agenda okuddamu okwagala okuyimba naawe bangi bamulabudde ne bamugamba ku nsonga eno so era kubanga ate nkuzingira ng'omuli omukulu amanyiddwa nga Barrister Timo ate nga ye mwana mulenzi omukunja ataseera naye yavuddeyo jukira muntu nnyo wa Spice Diana yavuddeyo naye n'awa opinion ye ku nsonga eno ate nga ne Chumi tujja kumulaba ng'agenda maaso kubanga ate atabukira Spice Diana. Naye nga mbyonna sigirako nga tenneerabiraho okwagaliza omuto amanyiddwa nga Vivian amazaalibwa amalungi yessa baby wa Teacher Florence naye nga tumwagaliza amazaalibwa matuufu. Ono baby gwe mulaba musanyufu ono golaba abeera musanyufu 24/7 weewaawo Teacher Hajara ng'ali wamu ne ttiimu yonna bagamba nti bakwagala nnyo kamaama so happy birthday kula oveemu omukyalo omulungi osigale ng'oli musanyufu bw'otyo otambulira awo lubeerera emikisa gye kweyongere ngera nga ate abalungi abagalwa mberekereza okubaweereza mbadde PJ ate mukwano nembebaza okusigala nga mutambula naffe wona we tuba tusobodde okuba nga te tutambula lwaki nedda mubeere bulungi mweraba. Spice nkusaba kolabo tofaayo nze bankwata ekigambo kimuki Kingi bebe kafukamire kubanga bana bakyali bange mujja kwawuunya genda mufukamirire bashiba Olix ngate Spice Gadgets wazile mufukamidde wano ng'ensi endaba King Saha nkusaba kolabo ne Spice mumala kuteeka ku topu kamera y'ogejeranga. Thank you so much. Otambudde obwoya ne bukuggwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu kumagamuga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spice Diana badiritinze oluyimba lwa MC Chumi. Ekituufu kiri nti Chumi omukisa Spice gwe yakuwa ate oguvulunze mu kaseera akatono nnyo ddala. Chumi ovanga
kumuyimbi ku level Spice jaliko okukkiriza just okubeera nga otambula naye nakutwala mikwano je nakuwa ne chance noyimbako naye. Chumi omuntu okuba ennyimba bbiri tekikufuula star. Bino byegamba bya ddala. Tekikufuula star. Olugendo oba okyalina lw'amaanyi oba okyetaaga abantu bangi mu bulamu obwo. Okitegeera kati Spice yali akuwadde omukono negwe okuyimba ne Spice kyali kigenda kuyunga te ku bayimbi abalala bangi nnyo. Awo saha wajira abakabatkowe bajira n'abayimbi abalala kozi balaba nti oli muntu aweeredwa chance okitegeera okusembera gye bali. Kozi kankubuulire muganda wange abaana bakubaana ennyimba ku TikTok roni yo mumanyi genda munoonyeeko bayimba dda batomudi bayimbi wano teyina omu abawadde mukisa okitegeera ninga balina amaloboozi balina talenti bamaze kwerwanako bokka na bokka abamu balwana n'okugaana bigaana. You can be a TikTok star n'okuba olimba nnyimba bbiri ezibako ne zikuba naye ayishuwa nti wadde ogenda kubayo oluyimba olulala naye ate Spice asobola okwongera kolabo endala kuba aba yakuwaako eri kozi osigala omubanja. Oluyimba lwo terulina kirwongera ku kaliya ya Spice. Spice yayimba dda. Spice Diana yayimba dda. Yakubadde ebisaawe ensi yonna emumanyi global international okitegeera. So toyina kyamaanyi kyobeera omuyambi kuba kati Chumi wakuba oluyimba olwasooka mu nsobi ne lukwata n'oyongera olulala mu nsobi ne lukwata tekikufuula mbu oli talented okitegeera. Osobola okuyiya oluyimba mu dakiika 5 emyano oluyiya ne lukuba tekisoboka okitegeera. Mukama akubiseko omukisa tandika kutema mutiko otudde totema matabi okitegeera. Ate kati emikono egikulera ejagala okukulera ate gyoliko gyotema. It's not right. Simanyi yaku advising nze naye mukusooka saabyogerako nali manyi stand ge mazima but wobanga oli serious nga film osazeewo mugivugewe muti this is wrong. Spice Roger ne Chumi omanga musazeewo muzanyire ku mutwe mujja kutulaba nga tuvudde wano nze nkubuulira. Spice Diana ogenze ku YouTube yo n'osasaayo oluyimba lwe waddamu ne Chumi. Spice sigenda kuvuma kubanga naawe nze okuba obwongo bwo bwe butyo bwe bukuweereza. Ne video eno ngenda gikolera muganda wange Chumi era mmanyi bulungi nti egenda kutuukako. Naku zino neewala nnyo okwogerayogera kubanga nakizuula leeti nti n'okwogerayogera ennyo kwonoonye kaliya z'abayimbi bangi nnyo wano. Ensonga lwaki weewetegereza mu ggwanga kutwaliza wamu tetukyalina bayimbi. Abaali abayimbi abamu baafuuka baddiikuula, abalala baafuuka ba analyst, abalala baafuuka ebyerolerwa just because of this TikTok. So that's why nsalawo nnyo concentrating ku my music gano okubeerawo buli kimu nkyogereko. Ebintu byammwe bino ne Spice nze mu kusooka to be realistic nali ndowooza it is some kind of a stunt. Nendowooza oba waliwo oluyimba lwe mufumba olulala lwe muleeta naye kiro ekikeeseza olwaleero nina vidiyo gye ndabye Chumi ng'oyogera n'entya nnyo. Kati buno obugambo Chumi nsaba mbukuweereze kuba ggwe oli muganda wange. Mu bulamu bw'edduniya muno otyanga nnyo omuntu akwagala ng'okyali mwavu. Otyanga nnyo omuntu akwagala nga tolina views. What do I mean? Chumi zaayo akatambi emabega osooka ojjukiremu akadde kali bwe twabulwanga n'ekyokulya ne renti n'atubula. Twagezangako okubira ku bakyali baffe bangi amasimu naye nga batuteekerawo embeera eraga nti tubakaluubiriza era tubeesibako. Abamu n'otubulookinga baatubulookinga. Chumi ebyo byonna obimanyi. Omuntu ali omu yekka atatulagangako nti tumukaluubiriza ye mukyalo oyo Spice Diana. Tuyinza okuba olumu twakisussanga n'omukubira n'omugamba ate renti ambuze ate biki nekimukaluubirira munda kuba naye alina ab'eŋŋanda ze alina biki naye teyateekawoko ku mbeera eraga nti bano nabo bankaluubiridde. Okategeera akantu ako Chumi bambi yatuyirangawo omubiri ku katono kaalina. Obudde buno Chumi osobola oba nga wafunyeyo abakuwa ku magezi oba oliawo ne bagamba Chumi kyokola kye kituufu era yongeramu akaliro.
naye ate sooka weebuuze mukadde kalinga ensi ekyatukubira ddala where those people lwaki tebajjanga kukuwabula Chumi abantu batuwagala tulina views abantu batuwagala tutulendinga abantu batono nnyo asobola okwagala nga tolina kyolina era bolaba abo abagamba nti bakikuba bateekawo nnyo distance wakati waabwe naffe kale oyo omu mu bonna abakkiriza okubeera naawe nga okyalinga bw'oli bambi omuwanga salute n'ebimuli bye nga akyali mulamu kale bw'oba gwe tolabidde ku biriwo labira ku bakyali baffe bangi tunuulira King Shiba yalina views ng'ensi emuyaayaanira n'abawi b'amagezi mwe bajjira ne bamugamba Shiba mukunji akufunamu akubba ne famire ye era Shiba yagenda ali eyasula mu myala abeera ku kkubo abawi b'amagezi baasirika teryamuyamba naye nga weebali bamulaba muganda waffe Ronald alimpa yagwa eddalu ali eyo ensi emukuba ayimbira walagi wa 200 naye nga waliwo abaamuyambanga ne bamuyiirawo omubiri ng'akyalina views right about now takyalina views teryamuyamba n'ayagadde okwefuula amuyamba abyogerako wano ku intaneti ne bikomaawo kale musobola okuba mwafuna obutakkanya ne Spice kubanga to be realistic nange ekintu ky'okuddamu oluyimba olwo tekyansanyusa why lwali lumaze okkuba Spice waaba yali akwagaliza nnyo nalowooza nti mwaligenze mu studio ne mukola oluyimba olupya mwembi n'ataddamu olwo lwali lumaze okukola ki okuyitawo naye ate nagenda otunulanga era nabyo tebirinawe binkwatirako why gwe mwennyini gwe wali nannyini luyimba you accepted her ne mugenda mu studio ne muddamu audio ne mutakomaawo n'okkiriza ne mugenda ne mushootinga ne video so at the end of it all nalabanga nze ng'omuntu tebirinawe binkwatirako kuba gwe nannyini luyimba nannyini original composition wali okkiriza mu kikole kati so outcomes zonna ezajja njagala okwegayirira Chumi tolwana komawo eno mabega 5 wooli bangi wabanyiiza naye bo tebakulaga bagenda kuwa amagezi mangi naye nga mu magezi agamu balwana wooli osese tukodde emabega era be bajja okkomawo wano bakuvume naye ng'ate wano bakuwabudde so 5 bakyali b'omukunji atasera timu omukunji atasera worldwide. I love you so much man. Mwebale kola challenge za Mungu bawangaze ya tujafuna yakadde tuwaye mukobo lyao saba Mungu abankumire Chumi Mungu nawe akunkumire ne Spice Diana 5 ya guma bijja kugwa boy bino sibyo soso yitamu salute kiba kibi omuntu okulwana ave mu mbeera embi nate nga wali alwana osigale mu mbeera embi wabukeredde ku machaga leero Spice Diana nga deletinze remix yago kutego bba ku YouTube era kinyongedde era nenkakasa nti mwayina ekigendererwa ekitaali kirungi mwakwata oluyimba lwange family yange kwerya nange sawa zino kwendya nabagamba ndi mukazi munaku sirina mama sina tata sina family nembagamba mikwano jange family yange abantu ne banjagala ne bakola oluyimba lwange okutegwa bba badije ne banjagala ba presenter TV radio nga sirina gwempadde yadde 10 yadde okutuukirira ne mukwata oluyimba lwange ne munkaka ne mulukola remix ne mugenda ku studio nga siriyo Loja nonkubire simu tijangu tukole video nentuula nawe nenkugamba Loja sigenda kugana kuba nzize mbakolera ebintu bingi kubwerere nga temuyina kye mumpa nenge gwanga limanyi muyina kye mumpa nendakola obusolosolo bonna because of Spice Diana nga buli wenjagala njogereko eri Spice Diana temumpa budde Loja ngondaga nyambe gwe nawe omuyimbi mubijje gyoli nga gwe Loja nenkubeererawo nenga simanyi nti oli mukunza nnyira ku bwongo Loja nga sinabako kyonna kyenjogera ku luyimba lwa remix nakuyita nentuula nawe era no parking emmotoka ewange kamera
video zonna nzirina nentula nawe nenkunyonya nekugamba Lodge okuva twakula remix sikyafuna yadde show tukoze tutya omuyimbi atrendi nze muwadde amasannyalaze bwe nali shootinga video ne Spice yangamba Chumyo nyambye maze ebbanga bwetinemu ekitinga nnoonya engeri gyenkomawo mu bantu sigiraba nenze nga sibitwala ng'ebyomuwendo kozi nze ng'obulamu bwange sibutwala serious Lodge nentula nawe nekugamba Lodge ndi mukazi munaku family yange eri yakunze nyina bembezaawo nange njagala nnyimirirewo nga 10 netweyambe mu ngeri bweti ne bweti nekugamba Lodge nsaba oyite omuyimbi ntuleko naye tuwogere Lodge tewaleeta Spice bw'otamuleta nakkubira ng'omblokinze nenkubira Diana nga takwata nembeera waawo nenkubira ku bakyali bammwe bemmanyi ab'oku lusegere babanfunire babakubira mwagaana okubawa obudde Lodge musobola okusasulira oluyimba lwange Lodge musobola okusasulira obudde bwange yinza kati essaawa zino munfudde omubi Chumi ayogera nnyo Spice si mugandawo baganda bange mbamanyi ekika kyange nkimanyi nzize mbabeererawo buli wamufuna obutakkaanya n'omuntu mukubira nze gundi olabye kyatukoze katukola bwoti ne bwoti nzize nvuma abantu ku lwammwe ne kino ngenda kukibagamba nze okutandika okuyimba natandika okuyimba nga njagala kwesonyiwa bintu byammwe era ne nnyimba era ne mudda mu bintu byange tuli bantu bakulu Lodge music industry ogimanyi Diana ogimanyi temukomye ku olwo nemumpitanga mu bifo gye sitalina programu nammwe nemutandika okundabisizaayo abantu bye batamanyi ssaawa zino nemunfuula omusiru nemunfuula kataala ku luyimba olwange ku masannyalaze agange nze mwampa masannyalaze ki wanabitex najja n'avayo n'ayogera nemuŋŋambe byabitex tabitwala nnyo yogera bwoti ne bwoti Lodge nondaga nti omuyimbi wo mubi ebbanga lyonna Lodge nga nkolera Diana ozondaga Diana mubi nnyo ngondaga nawe tolina kyakkola nenkubeererawo nga Lodge nempuliriza ky'oŋŋambye naye ate essaawa zino munfudde kataala munfudde omusiru wano twali mu kusaaga nga ngamba emmotoka yange birthday yayo etuuse Diana baako ky'ogula Lodge n'oŋŋamba mugamba akugulira emipiira nze nali sina kye musabye nenzia ne mugamba Diana ngulira emipiira era ne mugula emipiira emitwalo 6 sigisanga nako emipiira weegiri ne muli babi nnyo nga gye nkomezza kiba kibi okubanga omuntu omuyinamu essuubi nga ye tali kuyinaamu kiba kibi Diana wano we bansiba tolina kye wannyamba nga 10 ebbanga lyenkubeereddewo wano bwe nategeka mo Steve show waŋŋamba sisobola kuyimbira kweyo stage eringa eya church byonna nga bijja binnuma naye nga ŋŋuma nga nsirika lwaki muli bantu babi ate nga mwagala abantu babalaga ekifaananyi ekirungi kati nsaba bekikwatako bonna batuule nange munsasule nalimbye n'omwana omulala artist remix upcoming nanfunamu nasobola okubeerawo nange nembeerawo munsasule kakati ye time byembadde byonna nze nsiriikirira ye time ensi ebimanye kuba mwatandise n'okusasula abantu banvume nze ne bamunanvuma ne bamunaakola ki mbadde envuma ebbanga lyonna nzize nga mpemula ebbanga lyonna tamwena kyemugenda kunkola kinnume Lodge bwe nakutuuza naggamba Lodge manyi okukola buli mulimu manyi okuyiiya ensi ze ndaba nga neeyiiya nga siriiko omukono gw'abantu wano ku TikTok abantu bazze bayamba ba TikTok bangi nze tewali gwe mwali mulabye nga zavudde yannyambye nti akutte miliyoni bwezitye azimpadde nkole kino nze nwananga 10 nga nkuba aso nga 10